Gye buvuddewo kaliisoliiso wa gavumenti Alabude Namisango Kamya yalangiriranga bw'ajja enta mu kunoonyereza ku ngeri palamenti gy'esaasaanyamu ensimbi y'omuwi w'omusolo ng'ensonga gye yawa yali nti ofiisi ya Ssaabalabirizi w'ebitabo bya gavumenti yali ekyanoonyereza ku nsonga eno. Owulidde Igg Oweekitiibwa Betty Kamya yagambye nti Auditor General ali mu kunoonyereza ku nsonga zino kakati nze nkyabivuddeko. Oweekitiibwa Betty Kamya munaye teweesuulirayo gwa naggamba obuvunaanyizibwa bwo mu mateeka buli kiriya bulambuulukufu bulungi. Toyinza gamba nti Auditor General ali mu kuoditinga kakati nze sijja kunoonyereza nedda. Kati enkya yaleero akulira abaka ku ludda oluwabula gavumenti Alabude Ssenyonyi asabye kaliisoliiso Betty Kamya okuddamu embagirawo anoonyereze ku mivuyo gya ssente ezibuzibwawo okuva mu palamenti y'eggwanga ng'agamba nti agenda kutuula butuuzi ng'ensimbi y'omuwi w'omusolo etokomoka obwemage ng'aweze nti buli yali agikombyeko waakugisesema. Oweekitiibwa Betty Kamya muwandiikidde nga musaba anoonyereze ng'ekitongole si ye ng'omuntu, ekitongole ekya Igg kinoonyereze mu nsonga zino ezigenda mu maaso mu palamenti empitirivu. Omubaka Ssenyonyi okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluyindidde ku palamenti enkya ya leero ng'ono azze awanjagira palamenti eveeyo etunule mu nsonga ya ssente ezigabibwa abantu ab'olubatu era nga gwe basinze okusongamu ono ye Sipiika wa palamenti Right Honorable Anita gwe bagamba nti asusse okugyerabiriza ku nsimbi z'Abannayuganda. Twasaba Sipiika ebintu byalinga bisatu. Okusookera ddala ayite commission meeting kuba commission yetwala palamenti eno era yetemeka ezikozesebwa ku ki byonna yebisalawo nga commission. Honorable Ssenyonyi agamba nti ssente nnyingi ezisaasaanyizibwa mu ngeri etategeerekeka nga n'ezimu ziyita ku akawunti z'abakozi ba palamenti naddala abakolera mu yafeesi ya Sipiika Anita ng'endala zisaasaanyiza ku ngendo z'atambula buli lunaku nga zava ku $9 za America 999 ne zidda ku 4,000. Empitirivu buwumbi na buwumbi ezaatebwa ku akawunti z'abakozi wano ku palamenti. Omu assistant director wa HR ku akawunti ye bateekako obuwumbi 2 million 2.4 billion n'azijjayo n'azitwalira Sipiika. Omulala principal protocol officer mu office ya Sipiika 1.1 billion kawumbi. Omulala Chris Obore ono yayogerera palamenti 1.9 billion akawumbi kamu 1,900,000 zaateekebwa ku akawunti ye nena muzakola mirimu gya Sipiika. Mirimu ki egyo? Agamba nti n'abantu bangi abaweebwa emirimu mu palamenti naye nga tebakola mirimu gya palamenti ng'ekyennaku baamugaana okuwandiika abakozi abapya mu woofiisi ye ng'ensonga gye bawa ya butabaawo ssente. Palamenti nga bwe tubiwulira babawa emirimu mu ngeri etategeerekeka. Ne Auditor General yakinokolayo mu ripooti ye ng'agamba nti abantu bangi abaweebwa emirimu naye tubanoonya wano tubalaba baliwa bafuna omusaala era nga bwe tubiwulira bateekebwa ku payroll ne bafuna emisaala naye ate bali balina gye bakolera eyo mu bizinesi z'abantu ab'enjawulo naye nga bafuna omusaala wano. Eno nga abakozi abalina okubeera wano contract ziweddewo tugamba muzize bujja abagamba tewali ssente naye waliwo ssente ezikola ebintu ebirala bitategeerekeka. Bimu ku ebyo ebigambibwa nti bye bisaasaanyizibwako ssente kwe kuli entambula za Sipiika ezisukkiridde, laadiyo eri mu bitundu by'Obukedya egambibwa okuba nti ya Sipiika ssaako n'abakozi abasukka mu 200 nga basasulwa ng'abakozi ba palamenti kyokka nga bampewo. Sipiika bw'atambula wabweru w'eggwanga buli lunaku aweebwa $909 muyamba okufuna wooteeri ekyokulya n'ebirala byonna babifactoringamu omwo. Naye ate bw'olaba ssente zino ezaamuweebwa buli lunaku yali aweebwa $1 ezisukka mu 4,000. Ne radio gye bayita Maama Bukedya FM, eyo radio twakitegeerako nti radio ya Oweekitiibwa Sipiika yennyiniyo. Radio eno yaweebwa contract ya buwumbi 3,113,000 kola emirimu gya palamenti. Mirimu ki egyo twebuuza? Era bayita mu procurement regulations ki? Kubanga wano TV ez'enjawulo radio ez'enjawulo mukola emirimu gya palamenti mutulaga live wali nga tuteesa n'ebirala mu buno obuwumbi nga temubufuna. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.